Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Kansubire muli bulungi. Olunaku lugenze lutya? Obulamu bugamba ki? Kyembasaba watannaba kwegatta ku channel yaffe, kyenkusaba gyegatteko nyiga kaalo edyako osobole ogyegattako olabe buli video gye nteekayo, n'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba okuva ku sigala. Eyinza okuba oli eyo ng'owulira otamiddwa okunywa sigala, ng'owulira oyagala kumuvaako naye ng'akulemeddeko tolina ngeri gy'omuvaako. Kati olunaku olwaleero nkuleetedde ebigenda okuyamba okuva ku sigala. Tutunuulye bulungi video, bintu byangu nnyo ate nga bya bulijjo. Kati kusookera ddala sooka ofune sigala bulungi nnyo yenna gw'otera okunywa. Ofune amata, ogayiwe nga olaba amata ago, amata milk. Ofune amata naye amata ago galina kubeera nga temuli mazzi wadde n'akamu, ngaawe bagakamye mu ntewali bw'oba ogafuna. Galina okubeera nga tegaliimu mazzi, ng'okakasa nti tegaliimu mazzi. Kye kisinga ddala obukulu. Kuba amata gaffe mu kibuga muno bagongeramu amazzi. Nga bwe mukitegeera abaagala ssente nga ki, bagongeramu amazzi. Kati funa amata nga maka nga temuli mazzi n'akamu. W'ogafuna, funa sigala oyo nga w'omulaba we mukutte ku fooko sigala. Omulaba kati sigala oyo w'omufuna amusuule mu mata ago. Nga bw'oti bulaga bwe nkikoze. Nkugambye olina okufuna amata nga temuli mazzi wadde n'akamu. Osobola okumbuuza nakimanya ntya nti temuli mazzi? Akati osobola okugenda ebakamira ente wennyini singa oba olina w'osemberedde oba neighbor wo oba nga alina ente oba w'omanya ekiraalo kyonna. N'ogenda n'ofunayo amata ne bagakama wali ku nnywanto y'ente ne bagakuwa. N'ofuna sigala nga olaba ente we mufunye n'omusuula mu mata ago n'abeeramu n'annyikira bulungi nnyo. Okitegeera nga bw'omulaba. Bino byenkulaga njagala ove ku sigala omuviireko ddala, oba ng'olina taatawo oba mugandawo oba ani ng'olaba ayagala ave ku sigala naye ng'amulemeddeko. Gwe kwata sigalawo bulungi nnyo nga w'omulaba, munnyike mu mata. Omala okumunnyika mu mata nga bwe munnyise n'olaba nti annyikidde bulungi, muggyeemu ofune w'omwanika. Okitegeera, muggyeemu mu mata ago ofune w'omwanika akale bulungi nnyo nnyo nnyo. Okitegeera, bw'amala okukala olina kumwanika ku musana, olina kumwanika ku musana n'akala bulungi. Bw'omala muggyeemu omumuwe amunywe, oba munywe gwe kennyini ng'obadde oyagala kumuvaako ng'obadde omunywa naye ng'owulira omwetamiddwa naye nga tolina ngeri gy'omuvaako. Nga omanyi nti okunywa sigala guba muze. Okitegeera, kati munnyike mu mata, amata nga maka nga temuli mazzi n'akamu. W'omala okumunnyikamu mwanike mu kasana akale bulungi omunywe. Bw'onaamala okumunywa agenda kutama, ogenda kuba tokyamwagala munywa, ekyo nkikubuulira. Munnyike bulungi annyikire bulungi omale omwanike ku musana. Omala okumwanika ku musana munywe. Gwe kennyini amunywa, gwe oba olina muntu wo ng'amunywa ng'oyagala amuveeko, munnyike mu mata omwanike bulungi omale omumuwe amunywe. Oyo yennyini gw'agenda okusemba okunywa, tagenda kuddamu kunywa mulala sigala. Agenda kufuna ekintu kyawulira ku mutima gwe ng'amuwunyira bubi, takyagala kuddamu munywa. Okitegeera, agenda kukoma ku oyo, ekyo nkikubuulira. Ng'omanyi nti sigala akutamye tokyamwagala. Amagezi ge nkuwadde, eddagala lyeryo. Funa amata, ng'amata temuli mazzi n'akamu, nnyikamu sigala. Omala omunnyikamu mwanike, omala omwanika munywe. Togenda kuddamu kumunywa, ogenda kukoma ku oyo, agenda kuwunyira bubi. Kigenda kusigala kuno ku mutima, buli kaseera obe ng'omuwulira ng'awunyira ddala bubi. Togenda kuddamu kumunywa. Ekikole ojja kiraba. So okufuna eminwe ng'ebiri oba esatu n'ogikola n'ogyanika n'oginywa gyonna. Togenda kumuddamu. Nga bwe nkugambye sigala oyo wa bulabe nnyo 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 nnyo. Wa bulabe nnyo nnyo nnyo. Lwakuba munnange era sigala oyo mulaba kwegula paketi nnambula bawandiikako obuzibu bw'aleeta babusaako. N'ate abantu ne bamunywa. Mubi nnyo, alwaza ekifuba. Alwaza kwegamba ayonoona ekifuba mude ekibumba akyonoona ki. Mubi nnyo nnyo nno nga bw'okiwulira. Kati n'olwekyo oba oyagala omuntu amuveeko bw'otyo oba omukola, oba gwe kennyini oyagala omuvaako mukole bw'otyo omuveeko muwone. Si mulungi. Olaba abavubuka myaka 20-15 nga banywa sigala n'oweebuuza obona ali ku ki, n'atamanya kiki ky'afuna. Afuna kansa n'afuna ki byonna n'abyeteekako. Agenda okuweza
emyaka 35 ng'akolola ekifuba ekizito kwakananga ng'afa olwa sigala. Sigala wa bulabe nnyo, kali n'olwekyo muveeko, kijja kuba kirungi nnyo omunaaba mumuvuddeko. Ebintu ng'ebyo bye mulaba ebitali byolaba ng'ebyokusaaga si birungi, byonoona nnyo nnyo. Ebintu ebyo bye mulaba ebitamiiza ebyo ebikyusa obulamu bw'omuntu, sigala tatamiiza, naye ayina engeri gy'awamu abantu emirembe nga bamunywa. Yawulira emirembe mu bulamu bwe, kumbe abeera afuna bulwadde. Nga bwe mukitegeera mwenna nti sigala wa bulabe nnyo 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 era tasaana kunywa. Era omwana wo bw'aba atandise okunywa sigala, yiiya engeri gy'omumuggyako amuveeko. Obanga bbaawo oba yiiya engeri gy'omumuggyako abe nga amuvaako. Ekijja okuba nga kyekisinga, nga bwe nkugambye eddagala nga bwe ndikulagiridde, bw'oba olikola nkugambye funa amata, naye amata ago genda ku kiraalo ku nte kwennyini bagakuteeremu ng'olaba nga gava mu nnywato y'ente, ogafune nga temuli mazzi we gajja okukola. Naye onaagula obuguzi gano aga bulijjo, simanyi fresh dial biki ebyo, akiyinza okubeera ekizibu. Okitegeera kuba otomanya bateekamu engeri y'otuzzi, okitegeera. Naye onaagenda oli wennyini ebakamira singa onaaba ofunye chance n'ofunawo ng'oliraanye ekiraalo, oliraanye abalina ente mu bbiri, genda bakuwe ku mata ago ogakoleko ekyo nga bwe nkugambye, otusuulemu sigala. Sigala oyo omwanike bulungi nnyo, omale omunywe, ogenda kutereera bulungi nnyo, togenda kuddamu kunywa sigala. Agenda kuwunyira bubi nnyo, kikusigale kuno ku mutima, naye obeere ng'okiwulira buli kaseera, ogenda muvaako. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Njagala nnyo mbalagiire buli ddagala erijja obbayamba ku bintu ebya bulijjo. Waliwo n'abansaba omuntu eddagala erijja omuntu ku mwenge, nja kuba ndibateerayo nga bwe mukitegeera nti buli kimu nasalawo kibawa. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mugende mu maaso mugyegatteko. Baagala nnyo. Mukama Katonda abakuume. Mweraba.